Simisi okulaba nga mutubeereddewo titwasooka ne tujja okuba omulanga omukulu Bishop gwe yawulidde mwe be twakozesa nga baganda baffe olw'embeera gye twalimu so tubeebaza olw'omukisa ogwo nammwe ne mutatulekerera n'embeera nga mutulaga ensi n'emanya bwe tuyimiridde n'enzizaako omukulu Bishop Arnold Muwonge taata tukwebaza omukulu ono abeera UK naye nga munnayuganda naye nga emirimu gye egy'obuweereza agikolera UK, America n'ensi endala zonna eziri abroad. So twamugoberera okumwogerako ng'omuntu, twamugoberera ne tulaba ng'alina ebintu byakola, ayambye abantu bangi nnyo, ayambye abaana ba ghetto, bamulekwa, bannamwandu, abaana ba street, abantu abaliko obulemu, abalwadde. Kanaffe ne tukozesa omukisa guno okuyita ku social media zammwe zino oba ku mikutu gyammwe gino okusobola okulaba nga tumuyita naffe atuyambe tusobole okufuna entandikwa olw'ensonga nti okuva lwe baatuggala omwezi ogwokusatu paka mwezi guno gwa 11 tetukola naffe tulina famire. Ekirala omukulembeze nabwe ajja okwogera olaba tatukoonako kati ffe kwe kusalawo nti tutandikewo emirimu emirala kati emirimu egyo naye ng'ate kitwetaaga ye capital kati twebaza Mukama nti omukulu ono yawulidde omulanga gwaffe n'atuyita era wano we tuli Wakiso owali essomerero era lya orphanage nalyo Kampala Children Center so watukwasiriza obubaka bubuno sente zizino ziri miliyoni 4 n'atugamba tugende tufune entandikwa ng'era bwe twagamba twetaaga capital so abantu badde batubuza ebigambo bingi nnyo sente mugenda zikolamu ki era mwakoze enteekateeka ennungi bannange okuva lwe twegatta ne tukifuula ekibiina ekya Luganda Local Comedians Association tuli abantu bangi nnyo tusukka mu 100 naye tutubeera n'ezi meeting tutuula ne tulaba tukoze tutya okulaba nga tukulaakulana tukoze tutya okulaba nga tulongoosa omulimo gwaffe yate tubeddewo tutya nga bakomediani so naffe ekintu kino tekitaatugwiridde bugwizi twamaze kiteekateeka kati tulina idea za mirundi ebiri ze tuyinza okutandika nazo ku ssente zino nera batujja kuddayo tutuule era tusooke tulabe eriwe neeyanguwa kubanga ffe tusalawo ng'ekibiina kati tugenda kuddayo tutuule kubanga tulina nti obulimi n'obulunzi ebyo bigatta byonna tubuyita obulimi naye nga mwe muli n'obulunzi ne tugamba nti tutandike ku bintu ebikula amangu bwe tuba tumaze okufuna ettaka tutandike n'ennyaanya emboga butungulu bijanjaalo muwogo kasooli emmere eyo gy'osobola okulima n'ekula mangu ne mukungula ne mulyako n'okutunda ne mutunda ne mufunamu akasente kati bw'ossaako obulunzi ne tugamba tujja kulunda enkoko zikula mangu myezi 3 muba mumaze okufulumya enkoko zennyini oba amagi ne tugamba nti tujja kulunda embizzi seekansonyiwa tuwaze nti embizzi eno ejja tuyamba kyekituyisaawo olw'ensonga embizzi ekula mangu embizzi y'omwaka eba emaze okukula mu myaka 2 muba mutandise okufulumya obubizzi ng'ezaala n'okuzaala mu kuzaala engeri gye tuli abangi buli omu asobola okugabanako akabizzi embizzi ezaala obubizzi 10 ekitali ng'ente erwawo zetugenda okulya Christmas mu lujja mwenkana so kati mu ekyo ne tugamba ente ezaalira ku myezi 9 ejja kulwawo yo tujja gitambuza mu maaso ne tusooke tulunde embizzi tusooke twejje mu bwavu kati ne tugamba nti nene emmere gye tujja okulimanga nga tugambye obulimi nga n'embizzi kwe zirya okitegeera ebyobulimi n'obulunzi nabyo tugamba tufunye ettaka bijja tuyamba nnyo so kati yo invent nga yeddako invent eno twagitunuulidde nga gye tuli ba artist tulina emirimu naffe si kugiboola egitajja tulabisa bulungi kubanga omuntu Mukama aba akuwadde ekirabo ekya serebu nga Ssenga Ssebbanga kijja labika bubi nga bakusanze otunda akatta emmese bikubiyenje bundo nkunyi munyeera ogenda olundalunda scrap ogenda otunda bumasu okusanga ng'osika kabalagala si kibi mulimo naye ekifaananyi kyo mwoli bulandi yeeyo ebejja kukka wansi omuntu adde akulabira emitwalo 2 ku labonita okusanga nga oli mu kutunda bumasu tekijja labika bulungi tugamba tusalewo tukole invent eno efaanagana n'ebintu bye tukola mu art nti obutebe babupangisa ku mikolo tenti bagipangisa ku mikolo tekulabisa bubi musobola okufuna sound system music abantu mamupangisa wemba mfunye akasente musobola okuba nti musobola okukola bridal nga mmwe bennyini muyina n'abagole ne mwambaza omugole ne mwambaza ba maid ne mwambaza n'abaana bagenda okwatendinga musobola okutandikawo okufumba keeki kubanga keeki era za mikolo musobola okuteekawo entamuza mwe n'amasuwaani era nga mufumba emmere ku mikolo
n'owo tusanga nga tuli mu mmere ey'emikolo tekirabika bubi ekifaananyi nga mmwe mugabula sebbanga nga nze ngabula emmere ku mikolo oba nga nze chef tujja kufuna aba expert abatuyambako ate naffe tuyigire ddala so tube nga tukola emirimu egyo n'embeera egambibwa nti ebiseera ebisinga abantu tebalaba ku ssente bakyamukirira ogenda kikola otya okukwasaganya banno wakati mu mbeera nga waliyo abantu batandise obba akasente twamaze kirowoozaako era ne tukitunulamu nti singa tuba tufunye omukisa kati nga gwe tufunye leero ya enteekateeka yaffe eri nti ekibiina kya bwegassi buli kye tukola kiba kya muntu atya omu tulina sako yaffe ate n'ekibiina twakiwandiisa mu URSB kirina akawunti kati sente zino zigenda kusula ku akawunti y'ekibiina naye nga yaffenna kubanga era tugisayiningira abantu bameka basatu si yasenga Ssebbanga wabula ya kibiina sekendi tulina sako Kapere tali kubasayininga abasayininga balala nga nange kwendi nze ndiko naye nga Kapere abaddemu n'okwemulugunya ye abadde ayagala zize yekka ng'omuntu ya nenze bwe nkitunuddemu kuba Kapere muganda wange ndudde naye era abali eyo Kapere mumanyi nnyo maze naye emyaka tugenda kati mu 2 twatandikira ffenna mu amalula nga tuzanya side mirror naye Kapere siye muntu omwangu w'okukakkanya kati ngenza okulaba engeri ekintu kino twakakitandika ate yayagadde yeetongole neŋŋamba tetukaayana n'omuntu akulabye ng'akuwadde akasente nalaba nga mukakaayanya kiyinza obutalaga kifaananyi kirungi ate ffenna bwe tunaafaanagana bajja kulema okwawulamu omutuufu yaani omubi yakola ki kati nze kwe kuddako wabbali neŋŋamba ye muganda waffe Kapere oba asabyeyo akasente akake tukamuwe then tulabe mu myaka 5 ye ng'omu nga yeetongodde bw'anaabeera naffe abangi bwe tunaaba tukoze eki obuwanguzi bwe tunaaba tutuuseeko naye ng'amakulu agatukozesa ekibiina kino just kubeera beegassi tukolere wamu kubanga tubeddewo nga buli omu ali omu naye twalema okufuuka ab'amaanyi naye ate bwe twegasse olaba kati amaanyi weegali tufuna n'abantu abatwesiga abatunakuwalirako abatusaasira nga tuli famire naye bwebeera omu era si kyekimu na wano nga muli ki nga muli bangi n'abaganda nze amanya gange nze Mr. Kapere Rufotose the number 1 comedian Uganda kansooke n'okwebaza ano di Bishop Muwonge taata tukwebaza okuwulira omulanga gwaffe nga ffe ba comedians okuvaayo ne tukusaba akasente ak'entandikwa naffe tutandikawo buki ekisobola okwetandikirawo projekiti zaffe nze nali natandikawo projekiti yange era ndi mukyalo nnima ninayiika za kasooli 2 ekigumba era akasente kebagenda okumpa ngenda kwongera mu nnimiro oba ngenda kulunda mbizi oba nkoko zonna ze bampa oba mpadde mmeka wanti anti agamba zaffe nze nange n'ebizibu byange nga nze Kapere osekeera nange njagala kukolera mukazi wange ekibanda ky'amanda abeeko naye kyakola nga naye nga nkwasakanya ki ennimiro osekeera so kati ye wana agamba zize nga ye nze zanga azimpe nze nfe mukyo simanyi gyagenda kumpa naye nze byonna mbitadde mu maaso ga Katonda siri mu kukola emantu wantuka wabula nze mbitadde mu maaso ga Katonda baziri miliyoni 4 ng'emu nze nkiveemu simanyi baba bampadde 10 baba bampadde 10,000 kyatandikira awo akatono kaziramu sikyatandikira kuba n'abalala bajja kunyongererako yes omukisa gw'omuntu tegukola ki teguvunda osikeera tegukola ki teguvunda n'abalala gye bali bajja kunyongererako kubanga nange n'abantu bange basobola okuvaayo ne bakola ki abanyamba osikeera yes ye miliyoni kaba katono ye baba agamanyi naye banne bajjoba abawe nenze njatandikira awo kana kampa njatandikira awo nenga gwali agadde akweka kadde simanyi n'aba tampadde watereka atereke nenze simanyi kwasi jako kwogera sinalabako yes yangu gwona akuliri alo wakitawo naawe kulo mwana wa namuzaala mukazi oli yasooka lwakuba yanfa akulandekera omwana wemekakereki kusekera
mulere okolera gwe tukimanyi kibayita okulera anezereza okutulala kusamba buuka naawe omukisa ogufunye onaavaawo ng'ogenda olumaliza ng'osukuma onsobera mugejja waggulu wansi muli